abalabe baffe abatulaba ku PBS TV nga bulijjo anti olunaku lwa leero tusazeeko wano ku Elevate anti nina ebibuuzo bitono nnyo bye ngenda okubabuuza ndi ne ba Gaza Boys olunaku olwa leero ngenda kusooka ku muntu one by one then tugende mu maaso ne program zaffe yo Gaza Boys so ekibuuzo kye nnina luno olunaku mubadde mu lulindiridde olunaku lwa Elevate so ojja kumbuulira nsonga ki ekuleese and what are you expecting to give your fans? Bafani bange kitulese kuba muziki wo muziki gowe guli ttaano mujje mu bungi mubeereko mujje mutwagire wano ku Elevate kiki omuziki we guli mu bungi batuyita bagaza boys oshegeera tuze tubakube mu kiki temuwakana anti olunaku lwa leero nga mulaba ina di place muganda wange olunaku lwa leero nsuubira kuba waaki olunaku lwa leero anti amanya neddoboozi nze Stay Boy from Gaza Boys Music man leero tuze bakuba muziki kawe mukimanyi batuta Gaza Boys from Namuwongo tusazeko Elevate anti okimanyi street nga yategese tebagamba bafani manana musaleko mujje tubawo omuziki anti lunaku lwa leero ina di place olunaku lwa leero muganda wange endongo olina by the muli duo oba muyimba omugomu tuyimba banna kati olunaku lwa leero osuubira kuba waaki just bamanye nga kikambo kyokka kyetuleese tugenda bakuba omuziki guli gwennyini olunaku twali tulwesunze kati just twagala tusooke tugifabbane bwekityo ndaba omukambwe omubi anti olunaku lwa leero osuubira kuba abayimbi bokuwe bali era n'endongo basuubire ng'eri gumite nze just ndi ku security representing for J ale tasoode kujja naye embali weeziri yaman sio boy Diamond yuji promoter anti tukyagenda mu maaso abayimbi ngenda kukuleetera bangi omu then tugende mu maaso ne program zaffe yaman olunaku olwaleero osuubira kuba waaki ku stage nsuubira bana ebingi nnyo sisobola na kubimalayo kubanga mofa yabasuubire kyekabi okuva muffe okulaba ku bitone ebito nga ffe so ate batusubiremu ekyo maaso kubanga ate ffe tulina ekisingako waneeno tumanyi kigenda nsi yonna yaman kyekitulese wano okulaba nti tulagayo talents. Oyimba music ki muganda? Dancehall reggae. Abakwagala anti kati bayinza okubeeyunga abakwagala bakufunye batya? All my platforms kwendi ate nkuba ne tatu ama artist nkuba tatu all my media platforms okuli TikTok, Instagram, Twitter, so you can follow me up on that links. Yaman. Anti ngawe nkugambye I'm with another person, the baddest MC around city. Ngawe chiri. Anti olunaku lwa leero. Elevate tuliko na chi. Yaman. Tuliko na chibuli. Anti olunaku lwa leero lutuuse tubadde tulindiridde osuubira kuba waaki ku stage. Ngamba stage yonna yanga anti the one baddest MC amanya neddoboozi bampita Zulu round yaman tugenda chifa bakula bagise Elevate nga tuli ku street anti obimanyi naawe yaman big up my brother ndowooza kanfuna abakambwe abalala then tugende maaso ne program olunaku lwaleero anko amanya bakuyitani amanya neddoboozi bampita Inoyuti sort out ashua empire KBB wekiri olunaku lwaleero mubadde mu lulindiridde kati olunaku olwaleero osuubira kuba waaki ku stage? Just nsuubira bawa masavu gokka ttaano wange just mujje nga muli bangi kigenda bakikambwe. Oyimba music ki? Imba dancehall. So bankangiremu awo ku kiki ino yuti sawa yafata bab za shata masasi lwatata chovola batukuba tetuja eno mu kyombo ky'amalwa fetuyite na ticha kubanga wegutandika badogo bangi batucha uyadeki yefe baliba anlulekira abajiba kubo bulungi naye no matira shakira bekanji bakube mudemu amaanyi budogo butuzole yagwe butulye kiwani siwa anti in the Elevate nakuzomwezi nga bili it's the day today yaman anti bagambi wekiri active fully nati nga wongana agamba street production Elevate okimanyi nkambwe zokka yaman freshman day ubono mu Nigeria. Are you a Nigerian? Wagwan, how you day, all of you, man? And PBS TV ngabulijo nina the Elevate olunaku lwa leero. I'm so glad to be here. Everybody enjoy. So which kind of music do you play? Actually, I'm going to do hip hop, rap, yeah.
and I'm so glad to be here in front of all of you to show my talent. What are you expecting to give your fans today? What I expect to give, actually I always come with a vibe, so I want to share my enjoyment. I want to share my vibe with all of them. Yeah, man. Anti nga bulijjo nkugambye nti nina omukambwe omubi. Jaylee. Anti olunaku lwe mubadde mulundiridde lutuuse. Osuubira kuwa abafaani bo ogenda kuba waaki? Ndabbawo essanyu, ndabbawo kyebadde balindi. Mulimu n'essanyu. Buli kimu kyebadde balindiridde ebbanga lino lyonna. Omuganda agamba twali tulinzira embazzi, waye kiri kibuyaga asudde. Kati lw'okubookya bakuba kuwulira bubi. Wagwan, Jaylee. Ayaya, Jaylee, your bad man easy. So bakanye mukonga. Girl, wine and stop. You put it in dope. You whine your magical girl, don't stop. You put the Lisha in a Jolang breast stop. Then show me your particular dub to the top. If I got a with you, the mic. You stammer out, traffic and die. Me girl, you laugh at girl, me no lie. Kankuwa mukwano gukuwonya uchai. Njagala obalage amaani ku stage. Amaani golaga kati njagala obalage ku stage. Wechigenda okuba my fans. Yeah man, one love my brother. One love. What are you expecting? Subira just bya masanyu yoka. Is one love and respect. Anti lunaku lwa leero bakuyise kwani bakuyisana. Don't mark ng'obise face. Ati era obimanyi saagala laga nnyo face. Ndi wakabi nnyo. Oli muyimbi? Ndi muyimbi ate nga ndi full promoter. Yes. Ate nga ndi businessman. Yes. Ate n'ekirala. Njagala nnyo okuyamba ku baana abali talented mu ghetto ng'era olaba. Gwegamba ali eyo atulaba ssaawa zino ng'ali talented omuwabu wakati. Alemereko, yezuule, amanye abantu abatuufu balina okutambula nabo. Wekiri agoba ekiro. Osoba wamukwawo mu bbali n'oba bankubirawo. Bagala mbakuba mu bbali. Bankubirawo ka freestyle. Je, azoleya kutima setaga passport. Zijja bwomu setaga na escort. Kamube 10 mbaga yanga biscuit. Doni makafe tukuwa. Yeah man, anti lunaku lwa leero ina di elevate. Yeah man, lunaku lwo tululinze. Era ebyaka byonna tuzze nabyo. Yeah man, tuzze labisa. Obadde osuubira okulabisa. Ogenda balabisa ku stage. Bonna. Bonna buli abadde awana. Amanya bakutana. Manya bampita Vavo Rhymes. Vavo Rhymes ayimba music ki? Akuba byonna ali versatile. Asinga kuba oli Jamaican dancehall waddala. Osokuba mpeeramu kwa kapera tulabe ku stage oba kyogenda oba wamu kyogenda oba wakati. To young feel life. Big man think your pussy, give me life. Off top stiff tits like candlelight. Roll it up in the square, your pussy tight. Yeah man, auntie in the place. One love and respect. Kusanga ku stage brother. Yeah man. Ndi wano ne baddest MC. Doza agenda kweyogera kwayogere n'ebigendo ne programu zaffe za elevate zale olwaleero. Yeah man. PB Steve Chirishtia. Yeah man, Steve MC, my name. Tubasazeeko full action, full force. Yaddanno. Yamugenda bakubawo kubi. Abataze mubagambe nti bagenda kusulwa nnyo. Batuli ku ntandiko segera. Diamond promoter ngawo yabikoze bichi masavu. One love. Anti in the place enaku z'omwezi tubadde tulindiridde. We are in the building with the baddest MCs. Yeah man. Talent you never mu ghetto. Okitegera, so I'm with the baddest himself, yeah man. They call me Young Shabadwe from Shua Empire. Yeah man. It's your baddest who? Shabadu from Shua Empire. Ndoza agenda kweyogerako ebisinga then oze ku elevate olunaku tubadde tululindiridde. What are you expecting to give your fans? Osuubira ogenda kuba waaki bafaani bo? Yo bameni bange Chirishtia mwasibye mutya. It's your boy Shabadu from Shua Empire. Tukimanyi leero 2nd May. Elevate anti yategese tugenda beerayo n'abakambwe b'ekite bonna. Anti ghetto got talent fena je tuli. Yama njagala baweemuko just kyogenda okubalaga ku stage olunaku olwaleero. Ngaga skili benge masasi tukuba tulinga bamaje ino youth Shabadu vibe dede media so sitongo fe tuli babede tafu empire wabigalo vele vumbi Shua Empire no fear mission kaumbi time tik tak jonkera gakukwate daka city light city kupate. Yaman fresh elevate dede masavu goka elevate yeah street prevent elevate. Yaman olunaku lwaleero lumubadde mu lulindiridde.
what are you expecting to give your fans ku stage? Bafani bange kyembagamba mwenna musubire fire. Bagambe babo. Bafani bange kyembagamba musubire fire muliro. Kugenda bagwocha ko kyomanya. Tugenda bawa zizo nazisala muleke. Sagalo wagire wano ku kamera. Otuke wali ku stage nga. Kyomanya zisala muleke sala muwambu. Tugenda kuzibawa zizi gentleman zisuzana zonanga twazi kwa tugazibawa musubire. Oyogedde manyago kibinye ekyo. Amanya bambita NX wheels. Yaman. Ngawo kimanyi nti NX oba next wheels yezo wheels adako. Tegere. Ya yezo ni wheels adako. Tukulinde ku stage muganda wange. Muninde ku stage kuli muli ogwe nnyini. Amina. Tulina omukambwe ki se unyabo ngonyize kiki. Waze kusanyuka onyize kiki. Shesanyu toyino manya lingi. Esanyu lingi. Olunaku olwaleero mubadde mu lulindiridde. So oze kulaba ani muyimbi kigoze okulaba wano. Bayimbi bo najjukira tusewagira kitone ekipya. New talent. So kati muyimbi kyeyo gomanyi ng'agenda kuperforminga ku stage. Hago yasino banti. Waliwo gwe nalabye bamuyita Danzo Official. Abo bonna kwe bali abakambwe b'essite bonna. One love. Ndina omukambwe CEO wa Streets. Oba katono mwanjule ntya. Mpulira oba mwanjule ntya. CEO himself of Streets Elevate. Enaku ze mubadde mulindiridde. Enaku z'omwezi nga 2 it's today. Ndoza agenda kwogerako ebisinga. Ndoza kuzina ensonga nsinga nnyo. Yaman agamba atya muganda wange. Ali bulungi nnyo mugamba oti eyo. Anti olunaku lwaleero bulijjo abantu be balindiridde. So ogenda kubannyonnyola ebisinga kubanga ebisinga biri mu ggwe n'abayimbi bali mu ggwe buli kimu. Yaman. So olunaku olwaleero tululindiridde okumala omwaka mulamba since last year. Twali tulowooza ku lunaku weeruti. Naye Mukama atuyambye era n'atuwa obusobozi. Olunaku ne lubaawo. You understand? So today we are having a very amazing moment. Abantu de batuse dda abayimbi, the fans bazze dda, and we are having a very wonderful moment. Okuva ku macha we tuli twakedde ne tulongoosa, ne tubeera live, and we are experiencing something great for Uganda. Kino ekintu tuze tukiraba nga different people are doing it naye kati nga ggwe oli ghetto youth. Yeah, I'm a ghetto youth from Kamwani. From where? From Kamwani. Kino ekintu okitandikidde kumala ebbanga. So kino ekintu Buganda munatusonyiwa naye kino ekintu obadde okitegekedde kumala ebbanga. Tulabye different ghetto youths, artists sometimes nga ggwe what are the expense otaddemu nnyo, and people have come up, they have shown up. So ogenda kungamba ku bayuti abo abayuti botegese. So you tell me more about those artists. Like so zireme kibuze ekyo. Abayimbi ozotegeka abayimbi like streets we had a talk show with you actually. So zengo bategese. So you can tell me about those artists. Ne tulaba. So abayimbi basically nange kenyini nga wendi omuyimbi. So babeerayo. Bagamba kino ekintu wakitandika nga naawe nga olina ekitone. Yeah, I'm an artist, so tosobola kukola kintu nga tokinamu experience. Kati since I was an artist, nasooka nensirisamu okuyimba. Nsooke nzimbe foundation. Kitegedde ekintu ekisingi ffenna kwe tusobola otambulira obulungi. So and I had the idea. So I started to create something like this, And right now we are now having some amazing moments. Like today we are having a full production okuva ku video, okuva ku audio, okitegeera. And it is amazing. Tekibaddeewo basically today youths. Batono nnyo abantu abakikola by the way. Batono nnyo okusanga omuntu nga ggwe okitegeera nga azze n'ayimirira mu bigere by'abayuth kizibu nnyo. So what are your last words to the youths abali eyo nga tebanakitegeerako ne platform zaffe bazongereko ndowooza? So my last word to the youths, keep on supporting, following the street, come for Elevate today. Just know we're having a wonderful moment. Era nze mbasuubiza from now tojja kubeera upcoming. You will never be an upcoming from today. As nga wenza owulira ekigenda maaso kye bayita testing. We are testing the mic. Check 1 2 eyaffe. Ndowooza ojja kumpeerayo obubaka eyo
kuba artist abanene oshike kizibu nosanga artist nga gwe okitegera otegese this moment it's not easy so perayo obubako eri ba artist abo so artist topowa sigala ng'oyimba ofuna akasente ka saving ogula ebyuma byo oteyo ka studio ka katono ewaka otandikira ekibuzo tokitontegedde bulungi njagala ompeera abo ba artist abanene tulabye Kenzo bakamiliyoni ba Bebe Gulu kati nga gwe artist young artist bampero obubako zotegese kino ekintu kuba otegese it's too big for real you know like to see someone like you okutegeka ekintu wekiti so bampero obubaka so ba big artist Eddie Kenzo Bebe Cool A-Pass Chameleon Balaso Fifth Maker Gravity bana support us temutukuba lukono kitegeera wetubakubira mukwata amasimu akansonga nkule y'amasimu kitegeera tuba tukubye tuba tusazeewo okujja ku ofisi zammwe bambi mutwanirize. My name is One Trouble Official. Amanya One Trouble Official. One Trouble Official. Olunaku mubadde mu lulindiridde leero. So what are you expecting to give your fans ku stage? Olunaku olwaleero bannange bwe bafani mujjadala mbungi kigenda kuba massive fire muliro muziki ku muziki bannaye simanyi. Kansubira amaanyi gajja kuba mangi nga olina saawa zino. Amaanyi gagenda kubeera mangi ddala. Oyimba music ki? Nyimba R&B, Afro. Yeah. One love. Katukulinde ku stage Uganda. Zewendi nnyo. Era Daddy vibes n'olunaku badde olulindiridde. So kiki kyosuubira okubawa ku stage? Boy, ndabawa vibe, ngoma bagita tomanya byanca. Ebyaddala. Meketa Vimba. So bakangemuko sibigambo. Stress zireke waka. Bim. Tomanya byanca meketa Vimba. Space free mu bibali joga kona. Tewerumya okalaba Bala. Obulamu bwa kiseera nyumirwa kesa. Yaman abakwagala bakufunye batya? Bwana. Anti boy bangambye leero tugenda kwesanga wano. Wechi anti olina platforms kyekyo? Weji. Nga TikTok biki? YouTube TikTok basachinga YouTube batekeko Daddy Vibes oba Daddy V. Yaman. Nina omukambo omulala wano ndoza agenda kwogerako lunaku lwaleero badde olulindiridde. Anti lunaku lwaleero kiswa etwalwa esunga active kiki. Abantu bagambe. Sweet energy kiki. Anti dipo zona kicheranga obira aba active. Tuli kusubira kulaba muyimbi kye omutya. Abayimbi bangi betusiwira okulaba abayimbi bangi nga bemanyira aba youth kiki. So mpereyo ba youth awo akataleke kabawayo amagezi gonna. Abayinza obagamba bammene abaluddewo musaleko obusazi kuba boy fully active. One love my brother. Tebasinga ngo just tubulize bulizi wekiri bubaale nga we nagambye tomanya byanca meketa wekiri Vimba ayagala meketa Vimba in a place YouTube in a place TikTok mukozese sound bammene DJ Pablo in a building anti ye mukambwe agenda okubeerera wali eri kiki yaman DJ Pablo wagwan brother yaman anti lunaku lwaleero bagise elevate lunaku olwaleero mubadde mu lusuubira. So what are you going to give your fans at the stage? Tugenda bawa ekyenjawulo. Just know it's gonna be a fantastic show. Kuliko abaana ba ghetto youth bonna tugenda balaba wano olwaleero performing live anti nga wena kugambye olunaku lwaleero. So let us wait for the show. Yaman oli muyimbi? Si muyimbi. Ozze ku elevate? Yaman olunaku mubadde mulirindiridde ozze kulaba muyimbi ki? Nze okulaba muyimbi nga bamuyita MC Biggie. Nze kulaba Nato Boss nga bwe bagambye bangi abayimbi benza okulaba switi beeyina beereka okuleza. So masanyu meereere? So luyimba ki lw'omanyi ku lwa MC Biggie? Owanda. So bakubiremu Owanda biki? So bagamba yakila Owanda biki lulikyalimu netukusanga Owanda biki. Yaman anti ndino abakambwe bukka ozze ku elevate oli muyimbi? Era ngimbamu naye nze bansagasa agenda
wagano registeringa waliokola so next time balinayo season ya kubiri so next time the earlier the better kwegamba lero ze kulaba ngawe kigenda okubeera yaman zero happy hunter ozera muyimbi kigosuubirayo happy hunter ayimba music ayimba dancehall so nkubiremu just akapeera ke weno batoto ba road buli omwe akimanyi kubava kugaba road ashiwa empire labisa kabonero kebibi ati mwana ekodi vayo msipi nasi byakabonga kali gumite ndi mwana webunga gaza fe tuli quality kabambo buli muniga tetumubora naye ate bo tuzokanya mapesa gaku bwana anti ogambye oli muyimbi abakwagala bakufuna batya abakwagala bafuna bunga toina platforms sina Sobo ya Rashkan Uganda representing Uganda dancehall thing setula starting a second email walero we are live street man anti kado ogenda bera ku stage right what are you expecting to give your fans my fans ngina kuba lero ngina kuperforminga track yange live je bayita togwa musubi bazimba waye munne kadisinga oke bayita ate batusobola lero yachengenda okukola performing ezo tracks suppose in live freestyles akwagala asobola okufuna atya anjagaira asokebera platforms zange osachinga Rashkan Yugi social media platforms obo jaziraba ne kubayo kolikawo gundi WhatsApp number ero soba wa mwaka pera then awo ne tukulabira ku stage wenzo obalimba so twagala kulaba wano obo kino kyona tuwa wano bakyogenda obawa wali era just obagambira nga second mbayi fe twatugenda bawa pachira yini yaman ate nga ziri kwalali musoba kange mu abatulaba ka street wekiri anti yaman olunaku lwa leero tubadde tulusuubira so I'm with the baddest sigena amwogerako agenda kweyogerako then we see yo amanya Mr. Zakotis boya star era nga bwe twabagamba nga 2 May tuli wano anti olunaku olwaleero badde olulindiridde mbadde lwesunze singa obuuzako n'abali ewaka badde bagamba oyo otuleekaanira gambagamba nesunze kugenda ku crown launge nnyo saagala owandire wano ebigambo ku stage tukulinze amayini gakye ngenda obakola bugenda kutya n'okutya Zakaotis ayimba music ki Zakaotis akuba afrobeat dancehall ne gundi R&B afrobeat dancehall afrobeat R&B ezo zakuba ndaba n'abakambwe wano nze n'abakambwe bakambwe what are you expecting to the elevate to the show bagambe ababebi bagamba akama ngenda bakubo ngenda bakuba dance ngenda bakuba dance oli dancer akwagala kufuna atya anjagala ono yabimbala ono oyitira munze ebyadala ndi wano ono mubi waki nze ndi wa instruments videographer instruments zonna you have come to the elevate artist chigosuubira in the building nze ne Mr. Zakotis nze ne Mr. Zakotis era I'm expecting the best of the best and nothing but the best Zakotis so bakangemu awo batulaba soke bakangemu yaman mwana nina akapya akatambula bakaita best you're my love you're my smile you're my light best for life big up for yourself bagala nnyo in the elevate twesangeyo bammeri aya man big up my brother big up Is it your boy Diamond Egypt promoter as usual? Big up.